You know, one funniest thing about my country is that they're always looking at the least important things, and it's so heartbreaking. Dress code list. Dress code ekoze ki? List. Abantu bafanjala oli ku dress code. Tebalina ani yanzala n'olugoye? Waki mutegerera Katonda? Bannaye sibategeera. Ani yazalibwa n'engoye batunga ntunge naye ne mutusumbuwa. But it's okay. Be bali mu mateeka so tujja kugoberera. Tulina gonda tolina kyo taata wo bwagala tofuluma. Kyekyo. Naye olwalumu webba. Obimanyi webbayo olwolumu. Nomala noddawo nogo waaye kansikakkanemu. Neŋŋamba nti kaakati nja kulya nga bwe ŋŋenda emmere. Yali akulimbye ki ekyakusuula okuva mu laavu? Olaba oba omuto we bagamba I love you, kiba kipya nnyo buli kimu. Everything sounds so cute, so different, but right now bw'okula you realize that it's about personality, it's about wantegeera mutegeera, am I comfortable, are they comfortable? And if you were to fall in love, ogobererwa biki by'olina okutunuulira? First of all, I want someone gwe mbeera comfortable with. Nga mbeera comfortable nga nkuli kumpi. That's one. Number two, I need a supportive partner, of course. Of course, kuba ninamu kati tosobola kujja toyinamu oba ogenda kummenya. Ate bwe omuyamba n'omuteekamu n'owasa. Nsobola okuwasaawo. Nsobola by the way, because me the funny thing about me is ekintu mba nkyagala oba nga nkisiimye nkiteekamu. Bwe mba musiimye nga ndi comfortable naye muyambako lwako mulimu abasajja abatama nga tava mu kifo. Kyova njagala ali stable. So that's balance. Kubya handsome, nice looking, with good beard, sebyo ko tobifaako. Munnange edda nali mbifaako nnyera nga oba tonyiira nga totunula nga buno bu fantasy sigenda naawe naye kati it's about the personality. Sajja n'ekibanga nni mu loodi osobola okigwira kasa kibaamu n'essente. Sajja lino ddenemu naye. Yali poetika. Mba sifudde naye if I'm comfortable, ng'omuntu bw'atyo ndi comfortable naye. Mbanja beera naye. Kapa kati, she's back on stage. Wakomyewo oluvannyuma lwa accident, wali coverinze bulungi okudda ku stage. Sijagamba nti I'm fully recovered, but I'm a hustler and I'm supposed to clear bills, I'm supposed to work. Ate ebintu bino ebyokuwona byanguwa nnyo ng'opracticinga. So I'm back to work, tulabe gye kigwera, because okugulu I feel like I can sing, I can perform. Sijja kukaka nnyo, but I need to practice, because ate bwe naatuula eka nadda ddi. Shegera, I have to work. Yeah. Yakwalira bbanga kyokulaba ng'okomawoko ku stage. I've been down I think for 2 to 3 months. Kibadde very hard, but nga bwe gambye ne kati nsobola okusigala nga ntudde n'enkola omwezi ogwokuna naye sijja nsituse nkole. So it has taken me like about 3 months nga ndi down. Bw'obeera performing owulira otya muli? The last time I was on stage nasitama ne mpulira nga kwekanze era n'enzirukayo. So nenkitegeera, you know when wokikola omanya next time kachino sigenda kikola so that in keeping nga ndi safe. Yeah. Kwekangamu naye era kuli fine. Iteeza tokyasobola sitama bulungi ku stage n'onyeenya. Nsobola ositamayo nga gumu ebiri naye kati esatu era mumponye kuba kakati okusitama ate kati olowooza kikyasoboka. Lwaki tekikyasoboka? Bakutegeeza embeera. Ndowooza waliwo eyanteeze nti ositama nnyo mbwa ggwe. Kankutereeze naye. I know, so sikyakunama sikyayagala kambikweke kibalume mpozi eyo ye ino bbaawo yaabwe eyo balina ogiraba yaabwe nagikubira bo eyo ye ino labwa saagala babba minisitule yabatabukidde tekyayagala tulaga ku bintu naye era bonyini abatwabukira bonna nekimanyi kankomaawo banankima naye amazima nabo bagamanyi. But then ekituufu kiri nti abakozi ba art, the art industry, it's art nga bwekitegeera ebintu bye tukola bigirako branding kijja ne eba package nti onayimba dancehall ayina engeri gy'omukostumingamu. Imagine nga ndi ku stage nkuba yukuda sokuiki nga ndi mu gomesi Rema akole ki Chosenbeki akole ki kitegeera ngenda kuba nti ndi mukubuukabuuka ndi mukutuuyana ndi mugomesi babeemu tekigwa. The body has to be free for you to perform dancehall. That's the truth. That's the honest truth. Babuweze
ekizibu babuwera ffe ababwambala ne gye babutunda tebabujjayo noyita kakoye ne kakusika balina genda ali ku maduka asooke babwanuleeyo bonna